contract ya sayiningiddwa dda kansuubire nti mwenna Uganda naddala bankuba kyeyo amawulire gano mwagalabye mwagategedde nti Uganda yakkiriza nezzaako omukono ku ndagaano yaayo imwe gye muyita agreement oba contract yakkiriza n'esayininga buto. Endagaano eyo ekkiriza Uganda okubanga mufuluma eggwanga lyammwe erya Uganda mujje mu lino eggwanga erya Saudi Arabia okukolerayo naddala mmwe ba housemaid. Mu contract omwo mulimu amateeka amakakkali agayina okuyamba omukozi teekako ne mukama we. Kansuubire nti amateeka ago mwagayiseemu mwagasomye ne mugategeera ne mugannyonnyoka era nga wano tubadde tusuubira bankuba kyeyo bangi nnyo okuvaayo mubeerenga mutangaaza oba mwemulugunye ku mateeka gano eno mutulage amateeka gano gaba benefitinga oba nedda, amateeka gano ganaabakolera oba nedda, era nga tusuubira nti mugenda kulondamu ebintu ebimu bye mwabadde mwagala bibeere mu contract eno nga Minisita Betty Amonge teyabitaddemu oba teyabikkiriza nga mubadde mwetaaga bibeeremu. Tubadde tulinda obutambi obwo. Yenze Shira Adita following a page kwata mu link sangayo ku YouTube channel inteekayo bu videos obulungi nga buno jangu obeere nga otwegatako. So Uganda mwenna naddala baganda baffe ba housemaid kansuubire nti amateeka agali mu contract eno empya mwagategedde. Amateeka ago agayise mu contract eno empya kansuubire nti no mwagategedde bulungi ne mugakwata bulungi. Mulimu ebintu ebyayogeddwa mu contract nga bikubenefitinga nga gwe omukozi era ng'olina bitambulirako bw'oba nga oyagala okukola omaleko bulungi mu ggwanga lino erya Saudi Arabia ng'amateeka ago gakuyambako. Ebintu byabakama bamwe okubazunza wano ne wali okola wano n'okola wali n'okola wano n'okola wali n'akumala n'akutunda n'okutunda ew'omuntu omulala omukolere ebyo mu contract babiganye era tebirimu. Mukama wo watandika bikola oli waddembe okubigaana ogwo si musango kuba mu contract mwekiri bakiganye. Ebintu byabakama bamwe obbasala omusaala ekyo mubeere nga mukimanyi nti mu contract bakiganye temudda mu kikayanako. Mukama wo tokkiriza mukama wo okusala omusaala ne waba ajjeeko lwataano lwokka bw'oti kigaanirewo imbagirawo kubanga contract yakigaanidde ddala tekikkiriza kubeeramu era tekiriimu tokikkiriza. Ekintu ekira ggwanga lya Saudi Arabia ku ky'Abannayuganda abagenda okukuba ekyeyo mu ggwanga lino. Eky'Abannayuganda okugenda e Saudi Arabia kyali kyayimirizibwa olw'okwemulugunya okwaliwo okuva mu Bannayuganda ab'enjawulo. Era minisita w'ekikula ky'abantu n'ensonga z'abakozi Betty Amonge agamba nti enjuyi zombi zakkiriziganyizza okutuukiriza ebiri mu ndagaano eno. Nabyo katubifune mu bujjuvu. Bannayuganda basukka 15,000 bali ku kyeyo mu ggwanga lya Saudi Arabia bano baweereza mu ggwanga ensimbi eziri mu bukadde $700 buli mwaka. Okuva mu 2015 abantu banya ddala bakyayina embavu abitanira eggwanga lino okusobola okukyusa obulamu bwabwe. Abasinga ku bano bakola mirimu gy'awaka. Uganda ne Saudi Arabia baali bakola endagaano ku bisaana okugobererwa eri Bannayuganda ababa bagenzi okukuba ekyeyo. Wabula ng'eno yamirizibwamu Desemba w'omwaka oguwedde olw'okuzuula nti waliwo ebirumira ebyali biriddeko bannansi bangi okubonaabonera mu ggwanga lino. Kyakkiriziganyizibwako amawanga gombi okubako bye bakkaanyaako okusobola okuteekawo embeera ennungi Bannayuganda mwe bakolera. Kati mu ndagaano empya amawanga gombi galiko bye gakkiriziganyizaako nga muno mulimu okulungamya ssente ez'okuwandiisa abagenda ku kyeyo, okutwala mu mbuga bakozesa n'ebitongole bitwala abantu ebweru singa biba bivudde amateeka, okuteekawo enkola y'okugonjoola ebiba bibaluseewo naddala nga binyigiriza abakozi. Bano era bakkiriziganyiza ku ky'abakozi okufuna omwaganyo okutuukira ab'obuyinza okuyambibwa singa baba bafunye obuzibu. Mu nteekateeka eno abakozi balina okufuna omusaala gwabwe mu bujjuvu. Gavumenti ya Saudi Arabia erina okulaba nga abakozi batuukiriza biri mu ndagaano eno, so nga omukozi ayagala okugaba omukozi awalala alina okutegeeza ebitongole by'abakozi mu Uganda ne Saudi Arabia ebimuvunaanyizibwako, so nga ate omukozi ayagala okuzza endagaano y'obujja alina okutegeeza ebitongole ebimuvunaanyizibwako mu Uganda ne Saudi Arabia ssaako ekitebe kya Uganda mu ggwanga lino. Gavumenti yako naye etaddewo enkola mwegenda okulondoolera abakozi abali mu ggwanga lya Saudi Arabia. For example, omuntu bw'ava wano sisitimu yaffe ya imisa etegeera nti eraga nti agenze, naye tubadde tetufuna information mangu nti omuntu atuuse e Saudi. Naye sisitimu zino bwe zibeera interlinked
olulanding e Saudi imisi wano ejja kufuna information nti nakafeero atuuse. Gavumenti kati mu ndagaano empya amawanga gombi galiko bye gakkiriziganyizaako nga muno mulimu okulungamya ssente ez'okuwandiisa abagenda ku kyeyo, okutwala mu mbuga abakozesa n'ebitongole bitwala abantu ebweru singa biba bivudde amateeka, okuteekawo enkola y'okugonjoola ebibaluseewo naddala nga binyigiriza abakozi. Bano era bakkiriziganyiza ku ky'abakozi okufuna omwaganyo okutuukirira ab'obuyinza okuyambibwa singa baba bafunye obuzibu. Mu nteekateeka eno abakozi balina okufuna omusaala gwabwe mu bujjuvu. Gavumenti ya Saudi Arabia erina okulaba nga abakozesa batuukiriza biri mu ndagaano eno, so nga omukozesa ayagala okugaba omukozi awalala alina okutegeeza ebitongole by'abakozi mu Uganda ne Saudi Arabia ebimuvunaanyizibwako, so nga ate omukozi ayagala okuzza endagaano y'obujja alina okutegeeza ebitongole ebimuvunaanyizibwako mu Uganda ne Saudi Arabia ssaako ekitebe kya Uganda mu ggwanga lino. Gavumenti ebintu by'okuzzaako omukono ku contract gwe ne mukamaawo nga eggwanga lyo Uganda teritegedde oba ebitongole ebikuyinako obuvunaanyizibwa, kaŋŋambe nti ofiisi yo eya Uganda ne ofiisi eya Saudi Arabia nga temanyi ekintu ekyo kikyamu, temukikolanga, oli wa ddembe okukigaana era tokikkirizanga oba omenye etteeka eriri mu contract. Kubanga contract eno empya esayiningiddwa eraga nti nno omukozi toyina kukakibwa kuzzaako mukono ku ndagaano yo gy'okoze ne mukamaawo nga ebitongole ebikuyinako obuvunaanyizibwa tebikkiriza. Ate era bakozi bangi nnyo mubadde mukola bino ebintu, mukamaawo n'akugamba zzaako contract, zzaako omukono, igwe n'obama n'otandika okusayininga oba weetadde matigga osayinize ekintu ky'otategeera, ky'otamanyi kigenda kukuteekawa ku bbanga erijjeyo mu maaso. So bw'obanga weetaaga ng'okyayagala okukola, it's better n'osooka n'ocontactinga ofiisi yo mu ggwanga lyo erya Uganda n'obagamba mukama wange ayagala nzizeeko omukono, ayagala nsayininga buto contract nsigale nga nkola. So ofiisi yo egenda kuyamba ocontactinga ofiisi mu ggwanga erya Saudi Arabia batuuke ku nzikiriziganya ne mukamaawo either okusigaza oba okukuzza ewaka. Ebintu bingi ko ebimisinzemu mu contract bino kubanga ekintu ky'omusaala, omusaala tebagulambise mutuufu, either oli musigadde ku mitwalo 9 oba babatadde ku kakadde kamu mu emitwalo 3. Ekintu ekyo tetukirabyemu. That means nti mukyali ku ssente zammwe enkadde. Tetulabyemu bintu bya day off kubanga day off eno nkulu nnyo abaana bagyetaaga. Omwana akola okuva Monday paka Sunday, okuva January paka December for good 2 years nga tawumuddeemu, ekisobola okubaviirako okuluzinga obulamu. Tetukirabyemu mu contract. Tetulabyemu ku bintu bya insurance ate nga abakozi bagyetaaga nnyo nti omukozi walwala ani alina obuvunaanyizibwa, boosi we oba kampuni ani agenda okumujjanjaba, mukamaawe oba ofiisi eyamuleeta yegenda okumujjanjaba. Tetukirabyemu ate nga twali tukisuubira nti omwana akola eno abeere ne insurance, bw'aba agenze mu ddwaliro either mukamaawe asasuleko koota n'omwana asasuleko koota, oba mukamaawe asasuleko koota ne kampani esasuleko koota, omwana ono asobola okuba nga ajjanjabibwa. Ebintu bya compensation tetubirabyemu. Bazadde baffe bagenda funiramu nga in case omuwarabu bamutugumbudde, omuwarabu atugumbudde omukozi, bazadde abaana bagenda funiramu wa, byonna tetubirabyemu. Nze ndabanga kale contract esayiningiddwa yes, naye nze ndabanga eggwanga lyaffe lya Uganda eri papye, temwandi papye mwandirinzeeko kubanga ensi eno etwetaaga. Ensi eno yeetaaga abannayuganda okujja okukola because ensi endala ezisinga zonna zaagirekawo dda olw'amateeka agateekebwawo eggwanga lineno ne ligaana okubanga bagatuukirize. Ensi ezisinga zonna zaagirekawo dda. Nammwe abannayuganda mwandirinzeeko impaka ebintu ebyo ebibadde bikayanya n'ebikaabya abakozi nga bigonjoolebwa. Yenze Shira Adita kamanye endowooza yo ng'oweeyambisa comment section. Mbaagala nnyo, jangu ku YouTube channel yange osubscribing.